nawe bwe weetamwa abantu ne Katonda yabeetamwako, yatwetamwako nga nawe mwoli. Yeetamwa abantu bonna olw'ebirowoozo byabwe okuba ebibi, naye njagala owulire akantu kano, waliwo ekisa mu maaso ga Katonda. Abeera anoonya bw'ati, ani bw'aba ayimirirako okusaasira ensi. Nsaba abeere gwe ku mulembe guno, nsaba weetukuze Katonda ayimirire ku ggwe, erinnya lyo lye liba lisaasiza ekibi ekiriwo omulundi. Omanyi okubeera mu mirembe emibi, naye gwe ng'oli mutuukirivu mu ggwe. Omulembe guno gwe tulimu olwaleero Mukama bw'anoonya omutuukirivu. Uganda emulina, tulinayo omuweereza alinga Nuuwa. Ebiseera ebyo yataasa ensi olw'obutuukirivu bwe. Kibuuzo kizze gyendi, kizze gy'oli. Omwoyo Omutukuvu abuuza, olwaleero tulinayo omutuukirivu. Mukama waffe yeebazibwa ab'emikwano. Mwebale okusoma Bayibuli, sobola butabeebaza. Kubanga abantu bangi nga bw'alaba ku Bayibuli bw'ati, olulaba Bayibuli ng'anyigirawo next kasaalengera nga biri mu Bayibuli. Leero size nnyingi, anyigirawo next yagamba nti saagala bya Bayibuli, saagala bya Bayibuli. Okitegeera, naye gwe awaddeyo obudde bwo n'otuula ne tusoma ffenna Bayibuli. Bannange, Mukama akuwa omukisa. Mukama akyuse obulamu bwo. Mukama akkoleko ku lisiti ya Mukama obeera addako. Nkusabira Saala, abakuliraanye bagambe omukazi oyo, omusajja oyo, omwana oyo, okuva lwe yatandika okusoma Bayibuli yakyuka. Bagambe omuvubuka oyo, bannange beegombe Bayibuli ku lulwo. Ntikusabidde mu linnya erya Yesu Omwana wa Katonda. N'olwekyo tugenda kutandikirawo essuula ya 6. Naye nga tetunnatandika, kasooke njogereko gye muli. Nafunye mukwano gwange n'aŋŋamba nti ebintu bino nga mukola biwanvu, vidiyo zino nga mukola mpanvu nnyo. Munnange bakwano, ye nakimuzzeemu, naye kati mmwe nammwe kankibaddemu kuba nategedde nti kiraka kibuuzo eri buli omu. Tetukola bukozi vidiyo mpanvu, tusoma ssuula. Engeri gye twajja wano oba gye nze naawe bw'owulira twa omanya njogera nze naawe bwe tuli mu kusoma ffe ababiri, nti engeri gye twajja wano okusoma Bayibuli ogimalako ssuula ku ssuula, kitabo ku kitabo, lunyiriri ku lunyiriri. Tulina okubanga at least bwe tukwata ku ssuula tugimalako. Mulaba muti kubanga bw'onoogitema kanyiriri kamu Bayibuli like vidiyo eba ennyimpi otememuko essuula ogisome emirundi 3, essuula ogisome vidiyo 3, ndaba tekijja. So kwe kusalawo, ate nga okusalawo okwo si kwange ate si kukwo, naye nze nzikiriza nti kwava eri Omwoyo Omutukuvu atukulembera. Bajjukira ffe buli we tuba tusaba, buli we tuba tusoma Bayibuli eno tukulembeza Omwoyo Omutukuvu. Kati Omwoyo Omutukuvu nze yannuŋŋamya nti buli lwe tukola vidiyo at least ebe ng'emalayo essuula, mu kifo ky'okugyamu akanyiriri kamu. Tugambe kati nga bwe twasomye nti Kayini yatta Aberi, kati simanyi kino ate tukoma awo. Eyo essuula katugimaleyo, enkya tukwate ku ssuula endala so that tusobole okusoma Bayibuli tugimaleko ate nga tubitegeera. Haleluya! Bambi twetonda ku lwa vidiyo okuba empanvu ennyo, naye tusaba abakkiriza awulira nga ddala oyagala Katonda wo, vidiyo giraba ogimale. Abawo omukisa abagiraba ne mugimalako, abawo omukisa ababiraba ne mubitegeera, abawo omukisa mmwe abakkiriza obusubira. Haleluya! Abakyuse nga bwe yankyusa, nange saali bwe nti. Nze nzijukira omukyala yajja okumbuulira enjiri. Yajja nali nkola ku dduuka, najja ne Bayibuli, baali bazze ne crusade ku kyalo, najja mbuulira enjiri. Munnange nno manyi kye nakola, sitaani mubi era olunaku olwo lwakubeera Mukama mulungi yampangula. Mukama yampangula, naye nkugamba nakwata olweyo netandika oyera enfuufunyo. Manyi nno nga byasoma saagala biwulira, nenjera enfuufu nnyingi nnyo 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 nnyo. Aveewo enfuumuke mufuumuke aveewo.
abamu batuyira n'amazzi ng'ozze omubuulira enjiri, abalala batembwa zibalume. Okitegeera ng'olesa enjiri. Simanyi lwaki ekigambo kya Katonda abantu bakitya, naye nze nina ansa nagifuna nti we twasoma luli ne tusoma ku Adamu ne Eva bwe baamala okwonoona ne bava ku kigambo kya Katonda, badduka ne beekweka mu lusuku. Kati n'abantu baffe bano abamu tugamba ekibi kiba kyabawangula. Kati ekibi bwe kimuwangula aba tayagala kuwulira bya Mukama, kuba ebya Mukama byogera ku kibi, ate ye ekibi kyatambuliramu, alinga awuga mu kyo. Kati omuntu awuga mu kibi muleetera obutukuvu, aba alaba omubowa. So that's why abamu bagamba nze sibiraba, nze sibyagala, nze tonsomera Bayibuli. Naye weetereeze odduke ekibi, kuba ekibi Bayibuli etugamba nti empeera y'ekibi kufa. Kidduke. So wamma munnange gwe yakkiriza tusome babiri, kuba Bayibuli etugamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe, akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke ne yeesalirawo kigenda kusoma Bayibuli oba ne yeesalirawo okulokoka. Tewali alokokera munne nze Betty kandokokere gundi, nze gundi. Buli omu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwa ke okwetwalira obulokozi. Tewali gwe babwatirira. N'olwekyo okkiriza na mutima gwo okutuula tusome Bayibuli. Era nkwebaza gwakikoze n'okkiriza tusome. Essaawa zino tuli mu kitabo eky'Olubereberye essula ya 6. Jjukira nti twasoma essula esooka, ne tusoma essula ey'okubiri, ne tujja ne tusoma essula ey'okusatu, ne tuddako ne tusoma ey'okuna, ne tusoma ey'okutaano. Nno gwe atannaziraba vidiyo ezo. Ziriko episode 1, episode 2, episode 3, episode 4, episode 5. Kakati bw'oba nga akagambo episode tokategedde, kategeeza nti oba akatundu akasooka, akokubiri, akokusatu bwe bati. Omwoyo wa Mukama Taata tukwegayirira, jangu oluŋŋamye, tuluŋŋamye mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tukukoowoola, tukuyitira mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Omwoyo omutukuvu, emyoyo gyonna egifugira mu bbanga tuba disconnectinga ku bulamu bwaffe, tugoba emyoyo gyonna egyo egikwatira ebyawagibwe, gikwatira essaala mu bbanga, tugigaana okulaba omukisa. Tukoowoola omwoyo wa Katonda, omwoyo omutukuvu ajja amaamira akaseera kano twogere n'eggulu. Mukama, twagala kwogera naggulu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Twagala obubaka obuva mu ggulu, twagala eddoboozi eriva mu ggwe Kabaka wa bakabaka. Nsabye nga mpita mu linnya ettukuvu erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Tukwebaza omwoyo wa Mukama, jangu oyogere. Leka mbeere omuzindaalo mukwano gwange. Kozesa olulimi lwange, kozesa akamwa kange, kozesa okutegeera kwange, kozesa byonna ebiri ku nze, tuweereze eri abantu. Yesu nsabye. Amiina. Ekitabo kya Lubereberye essula essaawa zino tugenda ku ya 6. Twaleka batuumye erinnya lya Nuuwa. Kyekyaddirira nga bamaze okutuuma erinnya lya Nuuwa. Lubereberye essula ya 6 olunyiriri olusooka kwe tugenda otandikira. Awo abantu bwe basooka okweyongera mu nsi ne bazaala abaana ab'obuwala, abaana ba Katonda ne balaba abawala b'abantu nga balungi, ne bawasanga abakazi mu bonna be baalonda. Mukama n'ayogera nti, omwoyo gwange teguwakanenga na muntu emirembe n'emirembe, kubanga naye gwe mubiri, naye ennaku ze ziriba emyaka 120. Mujjukire nti Mukama yali ataddewo embeera ku muntu n'amukolimira eri mu ssuula ze twasoose. Kakati wano Mukama agambye atya nti akizudde nga naye bw'onootuula awo n'ogamba naye abantu mbakozi obulungi bankola bubi. Abantu owulira mu kukoowa ennyo n'ogamba naye sigenda kudda
kuddamu kuyomba n'abantu, ŋŋenda beesonyiwa. Kati kyekino wano nti ne Mukama agambye omwoyo gwange teguddemu kuwakana na mwana wa muntu oba na muntu, kasita gwe mubiri. N'asalawo n'agamba okay, nali mbakoledde oba obulamu nga tebagenda kufa oba kubanga lwaki yali agamba oli temulyanga ku mutyo ku kibala simanyi we kiryako temulirema kufa. Kitegeeza singa tewaaliwo kulya kibala okufa kwali tekugenda kubaawo, naye oluvannyuma lw'okulya ekibala ne batuggyako omuti ogw'obulamu. Kakati wano Mukama agamba okay, sigenda kuddamu kuwakana na muntu, sigenda kuddamu kuleekaana na muntu yenna, wabula obulamu bwe kasita naye gwe mubiri. Omubiri guno gunawangaalanga emyaka 100 mwaga, n'asala ku buwangaazi bwaffe. Jjukira bano bawulidde baali bawangaala emyaka 1000, emyaka 900, emyaka 5. Ddayo weesomereyo kuba bwenzira emabega ate mu maaso tuba tetujja kutuuka. Bw'owulira nga waliwo k'otategedde ng'odduka mu ssuula y'emabega ng'oddamu osoma. Bayibuli ziizino tuzibagulidde, teri kuddamu kwekwasa. Agamba nti nze sirina Bayibuli, abantu bano bali mu kugula zi Bayibuli. Abantu bali mu bagulira zi Bayibuli. Toddamu kwekwasa nti sirina Bayibuli. Soma Bayibuli. Bw'oba otandise osoma Bayibuli, jyawo ebikutataaganya, simu zi switching off, funa akadde nga kaweweevu, funawo otudde nga tewali kireekana, osome Bayibuli. Bw'owulira nga ekyawandiikibwa tokitegedde, zibiriza ogambe omwoyo wa Mukama nnyamba wano mpategeere kiki kye nnyinza okutegeera. Kuba Bayibuli etugamba eby'omu nsi bituyigiriza eby'omu ggulu. Kati buli lw'oba osoma Bayibuli referringa ku by'omu nsi, ye nga nze bwe nkugambye nti omuntu, nti wano Katonda agambye omwoyo gwange teguddemu kuleekaana na muntu oba teguddemu, naye nti naffe tumanyi okukoowa ne tugamba naye nkubuulire sigenda kuddamu kuleekaana na musajja oyo, ngenda laba mulabe. Kati ye Mukama olw'okuba alina obuyinza n'agamba nti n'emyaka y'obuwangaazi ngisaze, bagenda wangaalanga 100 mwaga, awangadde nnyo wa 100 mwaga. Naye Mukama nkwegayirira nga nkusaba tuwe obuwangaazi, tuwangaale egyo 120 tugirabeko, tukootekoote, kubanga eno ensi tugivaako lumu tetugiddako. Kati katugibeereko lumu naye nga lwa mugaso. Mu linnya lya Yesu eyesaala ngikusabidde gw'omusomi wa Bayibuli, gw'atudde ali mu kusoma Bayibuli, akkiriza okuwulira ekigambo kya Katonda, wangaala n'abaana bo bawangaale, n'abazzukulu bo bawangaale, omulembe gwo gwonna n'abaliddawo nga bava mu ggwe bawangaale emyaka 120 bagikoona kubanga gyatuweebwa Mukama. Naye waliwo n'abafiira kwena n'abatagiweza, niye tumwegayirire gy'emyaka ng'ekirabo kye yatuwa giwangaaleko, tulabe ku birungi by'ensi eno mu linnya lya Yesu. Tuli ku lunyiriri olwokuna. Mu biro ebyo waaliwo Abanefuli mu nsi, era kati nno lino erinnya Abanefuli, ojja kubuuza Abanefuli ate kye ki? Waaliwo Abanefuli nga w'onoogamba nti mu biro ebyo waaliwo Abanyarwanda, mu biro ebyo waaliwo Abaganda, mu biro ebyo waaliwo Abacyoli, Bacyotala, teekawo eggwanga lyonna ly'olowooza, be Banefuli. Bano baali Banefuli. Tobuzaabuzibwa ebigambo ebiri mu Bayibuli. Nakugamba Bayibuli etugamba eby'oku nsi kuno bituyigiriza ebiri mu ggulu. Buli lw'osoma ekyawandiikibwa kinoonye mu kutegeera kw'ensi eno, kubanga kirifaaringa ku nsi eno. Ekirala bw'osoma Bayibuli fuba nnyo okulaba nti ekigambo okijjayo mu myaka giri n'okireeta mu myaka gino, n'okireeta ku lwaleero. Okitegeera bwe boogera ku njala nti yaluma ensi, kangeze Bayibuli neeyogera nti Yusufu n'ateekateeka emmere ku lw'enjala eyali egenda oggwa mu nsi. Eyo vaayo ku Yusufu kyangu olwaleero, naawe oteeketeeke. Tomanya munnange, enjala eyinza oba tekubye ensi yonna lunaku lumu, naye ate neekuba famire yo, neekuba ennyumba yo, n'obeera mu nju nga temuli kyakulya. Soma Bayibuli ekuyambeko okuteekateeka obulamu bwo, kubanga ebirimu byaliwo bituyigiriza olwaleero tukutte tutya obulamu.
nti bw'olaba nti sitole y'ono yali bweti, kangeze sitole ya Yesu. Yesu yajja ku nsi, Yesu n'atufiirira. Yesu bw'atufiirira, Yesu nti yasingako ku bannabbi bonna abaali mu Bayibuli, nti abannabbi batono abaali basonyiwa. Bwe tugenda ku Musa yanyiiga n'akwata amateeka 10 n'agakuba ku kisenge ne gaatikayatika. Obusungu obwo soma ku bonna kubali mu Bayibuli, bonna basomeko olabe nti buli omu alina kyasinga munne. Ono Mukama n'ayita ono ku lwono obutakola kyalina kukola, bwe batyo. So Bayibuli gikozese ng'ogisoma, osabe Omwoyo Mutukuvu akulambike. Tubadde ku lunyiriri, tubadde Lwakuna. Mu biro ebyo waaliwo Abanefuli mu nsi, era oluvannyuma abaana ba Katonda baayingiranga eri abawala b'abantu ne babazaalira abaana. Bano be b'amaanyi abaasooka edda abantu abaayatiikirira. Bano be b'amaanyi abaasooka edda abantu abaayatiikirira, like okubeera ow'amaanyi tekisoose leero, okwatiikirira tekisoose leero, okututumuka ne bukya ku makya nga gwaliko ensi yonna eyogera ku linnya lyo tekisoose lwa leero. Ne mu Bayibuli negambye bano be b'amaanyi abaasooka edda abantu abaayatiikirira. Kati gwe nno munnange ali eyo ng'oli w'amaanyi nga wayatiikirira, ng'ensi eyogera ku ggwe, erinnya lyo n'omwana ayonka alimanyi. Mukwano si gwasoose, vunnamira erinnya lya Katonda eyakutonda. Bwe lituuka akaseera k'okusinza Katonda, vunnama, kakkana, ebitiibwa byenaazeeko, oweereze Katonda mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mukama abawe omukisa. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo by'omu mutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. Nkaddemu akanyiriri ako okawulire bulungi. Twagambye tuli wano oba twajja wano kusoma Bayibuli kuva gy'eva paka gy'ekoma, kanyiriri ku kanyiriri, ssuula ku ssuula. Owulira maama? Ye kaakati bwe nkasoma bwentyo nenkaddamu, manya tunoonya kumanya, okwebuziba. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atubikule amagezi n'okutegeera kwaffe, abigaziye tutegeere. Omuntu aveeyo n'akwata Bayibuli n'akugirayo akanyiriri kamu, ne yeerippa kwako, ne yeesiba kwako, era kwako paka ng'akuggyeemu kyayagala. Naye gwe mukazi wattu nga bambi oba musajja wattu, osobola okukwata Bayibuli n'ogyesomera, agenda okuvaayo abenga akuferaafera akulimbalimba. Mwana ttu ng'olunyiriri olumanyi. Bw'omugamba mukwano nedda, awo woosomye ddako emabega, tokutula kanyiriri. Omanyi kangeze ng'omuntu bw'onooba oyogera, Bayibuli bwetyo bweri, ng'omuntu bw'onoovaayo n'oyogera ebigambo 10, kati oli n'asokoolamu akagambo kamu n'akuwaayiriza nti wagambye. Kakati buli lw'osoma Bayibuli n'ogamba essuula nnamba kangimaleyo, obubaka bwonna obujjayo. Buli lw'osoma Bayibuli n'ogamba ekitabo kino oba mu ssuula sibitegedde, kanfune ekitabo kyonna kigamba ki? Nti Malaki agamba ki? N'omusoma yonna. Nti Makko, Matayo agamba ki? N'otajjaamu kali kamu ku bigambo bye yayogedde. N'omanya nti ngenda kwogera ekyawandiikibwa, naye emabega waakyo kituufu mesegi yaayo yonna yeeyo. Kitegeera mukwano? So ndi wano tusome Bayibuli, si lwakuba nti nze ategeera ennyo oba nze ajjudde ennyo Omwoyo Omutukuvu, nedda, wabula olwa ekisa kya Katonda ekitugatta ffenna ne tuyita Omwoyo Omutukuvu n'atuluŋŋamya. So naawe soma, nange nsome, Omwoyo Omutukuvu atuluŋŋamye ffenna. Haleluya.
Olunyiriri lwa 5. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi, na buli kufumiitiriza kw'ebirowoozo eby'omu mutima gwe nga kubi kwereere bulijjo. Mukama yeebazibwe. Katonda waffe nno ono gw'olaba asobola okulaba okufumiitiriza kw'omutima gwo, ebirowoozo byo ebitasoboka kulabibwa mwana wa muntu. Bayibuli egamba nti Katonda akebera mitima. Wuuno agambye tinaalaba ng'ebirowoozo by'omwana w'omuntu bibi byereere, nga n'okufumiitiriza kw'omutima gwe afumiitiriza bubi bwereere. Biki by'ofumiitiriza? Biki by'olowooza? Ndi wano okukujjukiza nti by'ofumiitiriza okukola, by'olowooza okukola, Katonda waffe abimanyi. Kakasa nti bimuddiza ekitiibwa. Ye bw'oba oyagala ensi eno giwangula obulungi ng'ogiwangulira mu Katonda, buli ky'okola, buli ky'olowooza, buli ky'ofumiitiriza, kakasa nti kiweesa Mukama ekitiibwa. Ye leka bakuyita omusiru, leka bakuyita atategeera, leka bakulinnyeko nga batambula, leka bakuyite ffala, wamuwola ssente n'atakuddiza, akomyewo omuwole era omuwadde, gy'alowooza ggwe oli musiru, naye tamanyi nti otegeera. Fumiitiriza bulungi, baleke luvannyuma nnyo bajja kuwa Katonda ekitiibwa. Bagambe naye omukazi oyo oba omusajja oyo bannange kituufu by'ayogera ku Mukama bituufu abikola, kubanga bannange ne bw'omukola ki takyuka, ne bw'omuzzaawa teyeenyenya. Kumbe gwe wategeera ti ebikolwa byo n'ebirowoozo byo Katonda abikaawuntinga, Katonda abimanyi. Bannange nammwe abakola bannammwe obubi, gwe n'olowooza nti omuntu oyo musiru. Tugeze omusajja, eno example, omusajja owasiza omukyala omutadde mu makaago, oyenze mu kyalo n'obamalako abawala, okutta ekyalo ekyokubiri, okutta ekyokusatu, essimu tugamba omulabanga kisiimuula kyo. Munnange alimu embala y'obwakatonda mu ye. Atya Mukama y'ensonga lwaki takuddiza by'omukola. Atya Katonda kye kimugaanya okuddiza by'omukola. Takola bubi, bamukola bubi. Musaasire, weetereeze, kubanga Katonda akebera emitima, ajja wulira okukaaba kwe, nga bwe twalabye mu ssuula ewedde nti yawulira eddoboozi lya Abiri nga Kayini amaze okumutta. Katonda yawulira eddoboozi lya Abiri nga limukaabirira mu nsi. So oyo omuntu gw'ocunya, oyo omuntu gw'oyisa bw'otyo nga talina kyakkola, wakati nga ye yeewonze mu Katonda ng'akaabirira Mukama, Katonda alaba buli kifo, Katonda alengera mu buli kifo, Katonda alengera mu buli kanyomero, Katonda alaba buli aweekusifu. Ajja kuwulira eddoboozi ly'omukazi oyo oba ery'omusajja oyo ekiri kutuukako nze naawe. Kakasa nti otereeza ebirowoozo byo, okufumiitiriza kw'omutima gwo nkugambye, kakasa nti kuddiza Katonda ekitiibwa. Ebirowoozo by'olowooza eri banno oba eri ensi eno yonna, kakasa nti biddiza Mukama ekitiibwa. Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Mukama waffe yeebazibwe. Tuli ku lunyiriri lw'omukaaga, essula tuli ku ya 6. Agambye mbu Mukama ne yejjusa n'agamba lwaki nakola omuntu ku nsi eno. Wali wejjusizaako mukwano gwange? Wali oyambyeko omuntu n'owulira nga wejjusa naye ne Mukama Katonda wuno agamba nti yejjusa lwaki nakola omuntu. Bantu mmwe abaleetera Katonda okwejjusa, tukikomye.
Mukama Katonda omulungi tusaasire, ojjudde ekisa n'okusaasira. Tusaasire nga Yesu bwe yagamba nti basonyiwe tebamanyi kye bakola. Mukama tusonyiwe, tuba tetumanyi kye tukola. Babuze lwa kubula kumanya. Amazima abantu tebagamanyi, abantu tebasoma Bayibuli, tebagyagala. Ate ekisinga okuluma kyoli tagisoma, tagyagala, tabimanyi. Weetaaga omumanyise n'owaayo obudde olabe nti obuulira enjiri abantu bamanyi era tebaagala kumanya. Kati Mukama tulina kusaba kimu nti tusaasire, osonyiwe ensi, kubanga abantu bo tetumanyi kye tukola. Tetukulumya lwa kigendererwa, tetubikola lwa kigendererwa, naye okupaala kw'ensi. Tupaala ensi. Mukama wagiteekamu ebisavuwaza bingi. Mukama ensi wagiwa ebiwooma bingi. Mukama ensi wagirungiya. Kati obulungi bw'ensi butupaaza ne tukuvaako. Katonda wange tusaasire, tusonyiwe Mukama. Tusaba ekisa kyo buli lunaku Mukama. Totuggyako mukono gwo, tunoonye buli omu gye yabulira. Bwe Katonda eyannoonya, nsaba ekisa kyo kinoonye buli omu gye yabulira. Kubanga bannaye Katonda yejjusiza. Katonda awulira yejjusa. Lwaki nakola omuntu? Lwaki natonda omuntu? Kati nnoze wano wentuula ne ŋŋamba Mukama bw'abanga yejjusa okukola omuntu, kubanga omuntu yenze, omuntu yeggwe. Kati bw'abanga yejjusa okutukola, lwaki naffe tetuyimira ne tugamba nti obanga Katonda yatuuka n'atusonyiwa, n'awaayo omwana we omu bw'ati n'atufiiririra, lwaki tetuyiga okusonyiwa? Omuntu olaba amanyiira Katonda eyamutonda, naye ate nze kaffenyera ebbuga lya Labbisi Betty, naye ate ggwe atamanyi na bifa, awo wootudde tosobola na kumanya bifa mu kisenge kyo essaawa zino. Awo wootudde tosobola na kumanya bifa mu lujjalo oba emmanju w'ennyumba yo, amaaso go gakoma wano woolaba. Awo wooli wookomya weetoolooza amaaso booti gakoma awo era woolengera. Ate obusukka toyinza na kumanya nti eri gye nnengera ki ekiriyo, tosobola. Naye Katonda alina eriiso eriraba mu buli kifo. Olaba ensi emumanyiira, olaba abantu bamumanyiira. Oli n'atuuka ogamba Katonda taliiyo, Katonda y'ani? Wangi maama, abantu olaba bayisaamu Katonda bwe batya amaaso. Lwaki toguma naawe n'ogamba okay, ensi etambule kati nakusonyiwa? Awatali kusonyiwa tewali bulamu, awatali kusonyiwa tewali nsi. Kubanga ne bwe tugenda mu baganda baffe ne twazaalibwa nabo, ne bw'aba maama wo waliwo olunaku lwe mwanyiigamuko, ne bw'aba taata yakuleeta ku nsi yakuzaala, Mukama olubuto mwe yakuyisa, oba entumbwe mwe yakuyisa. Yes, Adamu yava mu nfuufu, Eva n'ava mu lubiriizi, iffe ne tuzaalibwa ne tuva mu mbuto. Ye abaddawo ffenna tuva mu mbuto, tetusobola kyewakana. Olina olubuto mwe wava, olina entumbwe mwe wava. Kaakati gwe ayimirira n'ogamba ti nze maama yantama, nze maama wange oyo ne bwafa siriziika. Gwe ayimirira n'ogamba nze kitaata ekyo kife n'ofa, nze kitaata kyange saagala kiwuliza. Bw'ayimirira n'ayogera ebigambo ebyo ng'olinayo abantu b'ogamba nti oyo saagala muwuliza, olisa si gwe asoose okukolebwa obubi. Kugambye nti gwe oli kawukabuuka, naye raba ono nannyini ggulu n'ensi, Kamala byonna, Katonda byonna, oyo eriiso lye liraba buli wamu. Olaba tumumanyiira, natuuka okwogera bw'atyo. Owadde abantu kapito ne bakola ne bafuuka b'amaanyi naye tebakujjukidde. Oyambye abantu tebakujjukidde. Okoze bulungi abantu tebakujjukidde. Mukwano njagala kutegeeza nti si gwe asoose. Si gwe asoose, ne Katonda waffe wuuno bwe yatonda n'akabumbirabumbira munda mu lubuto lwa nnyina waako. N'alowooza nti kano bwe kanaakula kagenda kubuulira enjiri, oba kagenda kumpeereza, oba atirisi kagenda kunjagala, oba kaliwanika omukono kagambe Katonda wange gy'ali. Munnange bukuze, tebumumanyi.
bwe katunula mu ndabirwamu bwe kati ne keeraba height ne keeraba effiga ebya Katonda tenyumiza twamuvaako naye wabula ffe twagala gwowadde emitwalo 10 oba gwowaddeyo akakadde gwowaddeyo omutwalo ekyemisana ohoho oyagala asule ng'ayimba linnya lyo buli gwasanga amugambe Beti yampadde ekyemisana, Beti yannyambye bw'ati, Beti yanvuzeeko mu mmotoka ye, Beti yankoledde kino, Beti yangulidde Bayibuli. Oyagala ekitiibwa kiddire erinnya lyo naye gwe ekitiibwa toyagala kiddiza ya Katonda. Osobola okufunayo akadde n'olowooza ku ya Katonda, oba oli mu kunenya batakujjukidde, oli mu kunenya batakwagala, oyagala bakwagale nga naawe ya Katonda tomwagala. Nkugambye asiga obubi akungula bubi, asiga ebijanjalo tokungula soya bw'otalikeera kwagala Katonda. Naye Bayibuli egamba bweti nti mu ngero omutima gwa kabaka guli mu mikono gya Mukama ng'emigga, agikyusa gy'ayagala yonna. Katonda asobola okukyusa emitima gy'abantu gyonna ne tukukyawa nga neweekola obulungi tosiimibwa. Ayina amaanyi ago naye si kyayagala era tasobola kikukola. Wabula nkulaga nze luno olunyiriri mpulira nga lunjigiriza nti olaba Katonda eyakola eggulu n'ensi. Olaba Katonda oli gwe tugambye alina eriiso eriraba buli wamu. Olaba abantu bamuyisaamu amaaso ne bamuyisa mu mannyo gaabwe ne basooza ne bavuma. Teri Katonda. Katonda y'ani? Oli ayina engalo tamanyi gye zaava, ayina emimwa, ayina buli kimu ku bulamu bw'ayogera, ayina n'eddoboozi lino tamanyi livaawa. Sisitimu eyo ani yagidizayininga? Tamumanyi maama, tamumanyi, tufudde. Wabula yayagala amanyike buli kaakola bakamanyi. Ndi wano okutegeeza tine Katonda yejjusaako ng'alaba obubi bw'abaana b'abantu bususse. Owulira maama, teweenenya sigwe mukyamu, oli mutuufu. Abantu tebakukyaye kubanga oli mubi nnyo, nedda, oli mulungi. Naye ekyo kibala ky'abantu, nsigo nkola y'abantu, mbeera zaabwe, basekeraayengezza. Singa waaliwo layini kwe tusimba ne tusaba Mukama atutonde, ndowooza singa tubeerawo nga tugamba Mukama tonda nze, twalayo nze, zaaza nze, nze gwe wabassa mu lubuto bwe bananzaala, Mukama nze ngenda okukola bwe nti, ne mukola n'endagaano, ovaayo mu mwoyo. Kubanga emyoyo tuli myoyo, guno omubiri gujja buzzi ku nsi. Omutuufu ayogera wano mwoyo, eddoboozi lino mwoyo. Guno omubiri gulinga nga bola luno olugoye, kiruno olugoye lubisse mubiri, naye omubiri gubisse mwoyo. Singa nkwata luno olugoye n'endweyambula, omubiri guba bwereere. Kati singa omubiri guno guvaamu ne gufa ne baguziika, ate era omwoyo nagwo guba mwereere, guba bwereere. Kyova olaba omubiri gwo gukakase, gukozese ng'omwoyo guno bw'oli guvaamu, omubiri bw'oli guvaamu ng'omwoyo gwo gusobola okuddayo gye gwava, nga gusobodde okugenda eri Katonda eyagukola. Haleluya! Guno omubiri gwava mu nfufu era bwe guvaamu gudda mu nfufu. Kati omubiri guno bwe gumala ovaawo waliwo omwoyo. Kati Katonda agenda okulaba nga n'omwoyo gwe yakolagana nagwo gusindika ku nsi, gubeeko bye gukola. Olina obbuulira enjiri. Waliyo abantu abaabula nga Katonda essaazi ne yeetaaga omubuulizi w'enjiri, naye tolina budde. Ogoba nsi, opaala na nsi. Kama Nsaasiro kyogera bwe nti naye nabagamba ndi wano tusome ki? Bayibuli. Gikwate gisome, tuyigirize ky'oyize. Waliwo ebiseera omuyimbi waffe yayimba oluyimba nga lugamba abantu bakoowu. Naye olwo oluyimba lwali lunyumira nnyo ebireebi. Nga nange ndi mukoowu, ntambula bukoowu, saagala kumanya mpoza bakoowu, tuli bakoowu, nakoowa, tambula nakoowa, saagala kumanya oba kuyamba, halo, Beti nyamba, nakoowa, nakoowa, nga ntambula nakoowa. Naye olunyiriri luno nalusoma ne luŋŋamba, oyagala kuŋŋamba nti bano gwe osinga Katonda ekitiibwa. Oyagala kuŋŋamba nti gwe oyina ky'osinga Katonda. Konze nedda, sisobola namwegeraageranyaako,
sisobola yadde okuyisa ekigambo mu kamwa ekimwegeraageranyako. N'ambuuza eddoboozi nti olaba mumanyiira nze? Nti gwe olaba mumanyiira nze nesigala ng'omukka nguba wamussa. Akati mbuulira nnyabo okoowa biki? Sigala ng'okola ky'olina okukola. Haleluya! Ne ŋŋamba Mukama onsaasire era onsonyiwe era neenenya kw'oli. Ne ŋŋamba mu bakoowu nvuddeyo ye era kati siri mukoowu. Kubanga wuuno ne Katonda baamumanyiira oba twamumanyiira oba tumumanyiira n'olwaleero tukyamumanyiira. Haleluya! Wamanya abantu okuvaamu ekigambo nti bakoowu era kiva mu kigambo kwejjusa nga be baya era oluyimba olwo Mukama nsaasire kuba sikyalumanyi naye luli nali ndumanyi nga nduyimba ne ndumala nako. Naye mwalimu akatundu akagamba nti simanyi abafumbirwa nabo bakoowu. Simanyi bakoze batya ne batasiimwa. Mwalimu n'akagamba akalanga kagamba nti abakola ki? Abalonzi nabo bakoowu. Balonda balala ne bafugisa balala. Kagamba ng'abantu bakoowu. Kati ne wano Mukama owulira nti ekyo kiva mu kwejjusa nti ye ne Mukama wuuno mu ssula olubereberye essula ya 6 n'olunyiriri lwa 6 Mukama ne yejjusa kubanga yakola omuntu mu nsi n'anakuwala mu mutima gwe. Ne yejjusa n'anakuwala olw'abo be yakola abatamutegeera, abatamwagala, abatamuwuliriza, abatalina budde bwe. Owulira? Mukama n'ayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva mu nsi. Okusooka ku muntu n'ensolo n'ekyewalula n'ekibuuka waggulu kubanga nejjusizza kubanga nabikola. Owulira nti obubi bwa mwana wa muntu naye n'ensi yonna Mukama n'ayagala agisaanyeewo. Omanyi kye bayita okusangula? Ekigambo kusangula Katonda yali redde okutusangula olutasigalayo yadde ekissa waakiri ensi esigale ng'enkalu. Gye bali abantu abo ne mukola mwenna ne mutuuka ne mukyankalana n'agamba waakiri tubyoke biteeke wali tubikumeko omuliro. Gye bali ssebo n'abikumako omuliro. Obwo obusungu nno bwegendereze gwa bulina si bulungi. Ne Katonda wuno yanyiiga naye tugenda mu maaso wano tulabe kubanga weetuli wendi nzuuno njogera naawe wooli oli mu kulaba oli mu kusoma nange Bayibuli. Kitegeeza wadde yakyogera naye teyakikola. Ebigambo oluusi by'ofulumya mu busungu si kirungi kubikola. Wezeeko emabega ofumiitirize noonyayo ekiyinza okukkakkanya oleke kukola nga bw'ofulumiza busungu ku mumwa. Abantu abamu bwe tunyiiga twogera n'ogamba gwe nze yakuwadde transport yakuleeta e Kampala ngenda kukuzaayo nja kulwana nkuzeeyo. Okitegeera? So kiki kye nkugamba wano nti Mukama Katonda n'agamba ngenda kusiimuula omuntu mu nsi. Tukira ye yamukola. Atuyinako obuyinza n'ebyewalula n'ebibuuka byonna Katonda yali yeerayiridde amaze okulayira obisiimuula ku nsi. Haleluya! Olunyiriri olw'omunaana naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Mujjukira Nuuwa oli gwe twasomyeko mu ssuula ey'okutaano. Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Bannange nkusabira olabe ekisa mu maaso ga Katonda. Wulira embeera eno yali ezze. Abantu Katonda yatunyiigira omulundi oguddako. Tuke tuve ku guli ogwani ogwa Adamu ne Eve. Ogwo bwe tuguvaako guleke. Laba wano nga okufumiitiriza kw'abantu ebirowoozo byabwe bisusse okuba ebibi. Katonda ne yeewera okusiimuula omuntu ku nsi ng'awulira atamiddwa ekintu kye bayita omuntu. Nga naawe bwe weetamwa abantu ne Katonda yabeetamwako yatwetamwako nga naawe mw'oli. Igwe
weetamwa abantu naye gwe weeyagalanga gwe teweetamwa gwe. Owulira? Naye ye Katonda yeetamwa abantu bonna olw'ebirowoozo byabwe okuba ebibi n'okufumitiriza kw'emitima gyabwe okuba omubi wano. Naye njagala owulire akantu kano nti waliwo ekisa mu maaso ga Katonda. Abeera anoonya bw'ati ani bw'aba ayimirirako okusaasira ensi. Nsaba abeere gwe ku mulembe guno. Nsaba weetukuze Katonda ayimirire ku ggwe, erinnya lyo lye liba lisaasiza ekibi ekiriwo omulundi guno. Kati wulira Nuuwa ku lunyiriri olw'omunaana essula ya 6 ekitabo kya Lubereberye. Naye Nuuwa n'alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Kuno kwe kuzaala kwa Nuuwa. Nuuwa yali mutuukirivu. Owulira ekyaleetera Nuuwa okuba nga alaba ekisa mu maaso ga Mukama. Nuuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye. Gwe omanyi okubeera mu mirembe emibi naye gwe ng'oli mutuukirivu mu ddyo. Banaye Mukama ekisa ekyo kituwe kubanga ensi eno enyiiza. Ensi eno ejja ku Katonda. Ensi eno bannange esobola okujja ku Mukama. Naye wulira Nuuwa nti mu mirembe gya Nuuwa yali mutuukirivu. Omulembe guno gwe tulimu ŋŋamba olwaleero Mukama bw'anoonya omutuukirivu Uganda emulina. Kale bw'oba ddala nga gy'oli Mukama Katonda waffe akwatibwa ekisa ensi eno ku lw'omutuukirivu omu ali mu Uganda. Haleluya! Nuuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Owulira? Obutuukirivu bulimu okutambulira wamu ne Katonda. Obutuukirivu bulimu okutambulira wamu. Omanyi kye bayita okussa ekimu. Omanyi kye bayita okutambulira ewamu. Tulina omuweereza wa Katonda atambulira ewamu ne Katonda. Tulinayo kumuweereza atambulira wamu ne Mukama Katonda. Mu ggwanga lyaffe lino, mu nsi eno ey'abalamu, mu nsi yonna. Tulinayo omuweereza alinga Nuuwa. Ayinza okusaasiza ensi singa ensi Katonda ayagala gizikirize essaawa zino. Tuve ku mulembe gwa Nuuwa kubanga Nuuwa ebiseera ebyo yataasa ensi olw'obutuukirivu bwe. Kati leero mbuuza kibuuzo kizze gyendi, kizze gy'oli. Ampuliriza nange ayogera. Omwoyo Omutukuvu abuuza olwaleero tulinayo omutuukirivu. Katonda waffe omulungi saasira. Tusaasire tusonyiwe kubanga nange ne bwe neefumiitiriza situukiridde kimala. Naye tusonyiwe otusaasire. Nti Nuuwa yali mutuukirivu ku mulembe gwe, mu mirembe gye. Twogera ku mirembe gy'abali b'ebisiyaga. Yesu wange omulungi. Tuli mu mulembe ng'obubbi ne ku poliisi kwegamba gwe musango ogwakoyebwa ku poliisi kubanga buli lunaku baleeta ababbi abasukkamu. Bakoowa tebalina na kaduukulu kasiba babbi kuba bangi. Kati ogwo omulembe nga gwe tulimu ng'era Mukama agukooye gumutamye ddala gy'oli gwagamba nti nze ne wensanga ekintu awo nga tewali andaba sikitwala ng'otambulira wamu ne Katonda. Tuli mu mulembe obwenzi obutakyaliko agamba era nga busaanikidde eggwanga ng'era abantu bagamba loogi zikola nnyo n'okusinga ekkanisa. Mwebale mwekubireko mu ngalo munnange mmwe ababikoze. Naye Mukama abuuza ti bwe tuba tuli mu ogw'omulembe tulinayo agamba nti nze nedda. Nga ye agamba nze nedda. Ng'atambulira wamu ne Katonda.
oba naawe opadde bupaazi anti loogi zikola nnyo kati ssente olina kuzimba loogi munnanga abenzi bongere okufuna we bendera. Gwe mulembe mwe tutudde tulinayo agamba nti nze guno omulembe Katonda alina omuntu gwanoonya. Kkiriza abe ggwe kubanga oyogera kati ku bulokole olinagamba tonyumya gasiya wakiri oli akugamba wakiri okuwasa omukazi omulokole mpasaamu malaaya nemmanya nti ntute malaaya nendiringa naye okusinga odiringa n'abalokole. Gy'oli ddala nga ddala oli mulokole walokoka kuweesa Katonda kitiibwa oba kati abaliwo tulokoka kwewa kitiibwa tulokoka kunoonya bintu. Omwoyo omutukuvu anyamba mbabuuze nga nange bwe neebuuza nti olwaleero bwe luba nga lwe lunaku nga byebiro nga byebiseera Katonda wajjiddeyo eddoboozi erigamba nti ŋŋenda kusiimuula omuntu ku nsi. Tulinawo Nuuwa, bali ab'omulembe gwabwe omulembe gwa Nuuwa baayinawo Nuuwa nga mutuukirivu ng'atambulira wamu ne Katonda. Olwaleero luno lwe twogererako tulinawo Nuuwa. Oba Katonda atwala kiwedde kubanga munnange mu Bayibuli tuyinamu Eri abaana be baali bayonoona mu kyaki nga babba ebiweebwayo baganza abantu b'omu kyaki. Abaana ba Eri ayasomako mu Samwiri ekisooka. Katonda n'ayogera ne Samwiri n'amugamba nti abaana ba Eri ŋŋenda bazikiriza nga byonna we biri. Eri yagamba Katonda yamanyi akolenga bw'ayagala kasita ye Katonda. Eri bw'atyo bwe yaddamu. Tulina n'omulala Ezekiya kabaka, ye we baamulagula nabbi bwe yamulagula n'amugamba nti teekateeka ennyumba yo ogenda kufa. Yakyukira ekisenge ne yeegayirira Mukama n'amusaba Katonda n'amwongera emyaka. Tulina abantu nga embeera bw'etuuka nga yagamba bugambi gw'omanyi kola nga bw'oyagala. Genda mu kitabo kya Yona Katonda yamutuma agende kubanga Mukama yali amutumye abagambe nti obubi bwammwe bususse, nkooye obutali butuukirivu bwammwe mweteeketeeke ŋŋenda bazikiriza. Twogera ku Yona oli eyagenda mu kyennyanja, yagwa mu kyennyanja. Noonya ekitabo kya Yona okisome. Yona n'agenda n'abagamba, naye Bayibuli etugamba era etusomesa nti kabaka w'e Nineevi n'alangirira okusaba n'okusinga n'agamba nti kabeere omwana ayonka, kabeere omukazi ali olubuto, kabeere kabaka yeesiba ebibukutu. Najjamu engoye ez'obwakabaka Bayibuli egamba ne yeesiba ebibukutu ne bakwenda mu kusaba ne beesiga evvu ne beeyamula ekitiibwa ne batwalira Mukama. Katonda n'asonyiwa Nineevi. Naffe Katonda asobola otusonyiwa. Haleluya. Naye Mukama ayagalayo omuntu. Bannaaye tususse okwonoona Katonda. Twenenye abakulira amakanisa, twenenye abakulira eggwanga, twenenye tunoonyeyo Nuuwa omubwati mu mulembe guno agenda okuleetera Mukama okusaasira, agenda okuleetera Katonda ekisa ky'okusaasira. Twenenye bannange awulira eddoboozi lino ku lw'ennyumba yo weenenye, ku lw'eggwanga lyo weenenye, twenenye kubanga Katonda olunyiriri lugambye nti ne yejjusa okukola omuntu. Naye twebaza Katonda ku lwa Nuuwa eyali yateekateeka obulamu bwe nga ye atambulira wamu ne Katonda.
Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Bw'anaalabayo abatuukirivu 1, 2, 3 n'okusukkawo awo, Katonda ajja kusaasira eggwanga lyaffe mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ekisa weekiri, yingira mu Kristo, yingira n'okwenenya n'okusonyiyibwa. Yatula ebibi byo mu Kristo. Nga bw'onookwata akakutiya n'oteekamu emmere ng'ogitwala ewaka, bw'otyo bw'oba okwata Yesu Kristo omusuulemu ebibi byo byonna, owulire nga tokyaliko kunenyezebwa. Obikwase Yesu, ogambe Mukama nnyonoonye nnyo, Yesu nnyonoonye nnyo, sisaanira yadde mu maaso go, naye nzize kubanga ggwe wajja ku nsi eno lwa bibi. Era ne Bayibuli ekirambika bulungi nti Yesu agamba teyajjira batuukirivu, yajjira ffe aboonoonyi, nze naawe. Yesu yajjira nze naawe. Ffe abaayonoona ensi beegenda okugamba oyo yali malaaya nga yeetunda, manyiiko ne gye yali yeetundira. Mukwano gwange jangu, Yesu agenda kunaazaako. Byonna nga biwedde, nabo bennyini bajja kumala bagamba omukazi oyo Yesu yamulokola, omusajja oyo Yesu yamulokola. Tofaayo kiki ky'okoze, tofaayo bibi by'ozookola, tofaayo kubanga oluusi ebimu tubikola tetumanyi. Obusungu twalabye Kayini. Kayini yakwatibwa bujja muganda we. Kayini n'akwata muganda we n'amutta nga bujja. Owulira? Obujja, obusungu, ebiruyi ebyo. Naye ate nsaba mmwe abalokose oba ffe abalokose, munnange nno ekibi kisobola oyitira awo ne kikozesa obujja. Oba tosabye Katonda bukunaazaamu, oba tosabye Kristo kuyamba busungu n'abukunaazaako nga ne bw'onyiiga tonyiiga, onyiigira muli tosonyiirawo. Katonda asobola okukwambaza ekyambalo ky'okusonyiwa. Bwe muntu ne wakola obubi omusonyiwa mangu. So bambi mbadde nkusaba, Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Yingira mu Yesu owone obusungu bwa Katonda. Haleluya. Tuli ku lunyiriri lwa 9. Kuno kwe kuzaala kwa Nuuwa. Nuuwa yali mutuukirivu ng'atalina kabi mu mirembe gye. Nuuwa n'atambulira wamu ne Katonda. Nuuwa n'azaala abaana 3. Seemu, Kaamu ne Yafeesi. Ensi n'eyonooneka mu maaso ga Katonda. Ensi n'ejjula eddalu. Ensi n'ejjula eddalu. Ng'abakazi bawasa bakazi bannaabwe, ng'abasajja nabo bawasa basajja bannaabwe. Waliwo eddalu erisinga kaawo. Ensi n'ejjula eddalu mu mirembe egyo. N'olwaleero waliwo eyayimba n'agamba ebyatulwanya bikoze eki? Bizzeemu. Ne Mukama ebyamunyiizanga n'asindika amataba. Mukama ebyamunyiizanga n'asindika ebikolimo. Mukama ebyamunyiizanga ne yejjusa n'ayagala okusiimuula abantu ku nsi. Bizzeemu. Bizzeemu. Tosaakuŋŋaatya kati okulya ebisiyaga nti lwatu omusajja obeere ne musajja muno nga ne Katonda bwe yali atonda mukazi na musajja. Eryo si ddalu. Kankusomere Olunyiriri 12. Katonda n'alaba ensi ng'eyonoonese, kubanga ekirina omubiri kyonna kyali nga kimaze okwonoona ekkubo lyakyo. Buli ekirina omubiri kyali kimaze okwonoona ekkubo lyakyo. Haleluya. Lunyiriri 13. Katonda n'agamba Nuuwa nti enkomerero ya buli ekirina omubiri etuuse mu maaso gange, kubanga ensi ejjudde eddalu ku lwabwe. Kale laba ndibazikiriza wamu n'ensi. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Wulira Katonda eri tumuwulidde nga yeewera okusiimula omuntu n'ebibuuka n'ebyewalula ku nsi. Naye olw'okuba Nuuwa yali mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe egyo, Nuuwa teyaliiko kyakunenyezebwa. Katonda n'akuba Nuuwa akaama. Kuddirebu? Nti Katonda abantu bwe baayonoona oba bwe twoyonoona,
Katonda obusungu ne bumujjula n'alaba nga tulowooza bubi, tufumiitiriza bubi, n'agamba naye bino kambijje ku nsi. Nga yeeteekateeka tusiimuulawo, laba bw'alengera omutuukirivu gwe bayita Nuuwa. N'agamba ono taliiko kabi bambi, wadde ensi yonna nvundu, naye ono mulamu. N'amukuba akaama, n'amugamba Nuuwa nno nkubuulire nti abantu bansuseeko okwonoona, ŋŋenda bazikiriza. Abigamba Nuuwa. Kati nno ggwe ayeewaddeyo n'otambuliramu ne Katonda, waliwo ebyama Katonda byajjanga okukugamba. Ye Katonda alina ebyama by'agamba abamwagala, abatambulira wamu naye, ababikkulira n'ababuulira ebiriddawo awo mu maaso, oba ebijja, oba ebiyise, oba ebijja. Ye Mukama asobola okwogera nga ye bw'aba ayagala okwogera ne mukwano gwe. Kasoofuuka mukwano gwe asobolera ddala okwogera naawe. Kuno ayogera ne Nuuwa. Katonda ayogerera ddala kasita okkiriza. Asobola okwogera naawe mu birooto, asobola okwogera naawe mu byawandiikibwa, asobola okwogera naawe ng'aleese muntu n'ayogera naawe, asobola okukola ekintu kyonna n'otegeera. Katonda ayogera. Haleluya. Olunyiriri lw'14. Weekolere eryato n'omuti goferi, osalangamu ennyumba mu lyato, osiige munda ne kungulu envumbo. Haleluya. Wulira Mukama agamba Nuuwa, olw'okuba nti ŋŋenda kuzikiriza abantu, ate nga ggwe oli mutuukirivu, sisobola kuzikiriza wamu nabo. Kati ggwe weekolera eryato. Owulira, singa si Nuuwa, singa ku nsi tetuliiko, olwa nsonga nti yali azze kutuzikiriza ffenna olw'obubi bwaffe ffenna. Katonda yali asazewo atuggewo ku nsi, ng'era yejjusiza lwaki yatuteekawo. Naye olw'obutuukirivu bwa Nuuwa yekka omu bw'ati, ne tubanga ku nsi tuutuna, ensigo yasigalako. Ensigo yasigalawo. Yasigalawo. Kiringa omulimi bw'onoolima n'okungula ebijanjaalo byonna gw'osalawo birya n'obimalawo, oba okubikwata n'okola ki, n'oddamu n'okwipingawo akakoonozzaayo. Kati ne Mukama nti yali amaze okunyiiga ng'asazeewo atujje ku nsi. Nuuwa omu bw'ati, ate naye nga sirinnya bunnya nti Nuuwa, wabula obutuukirivu. Olowooza nti buli gwe bayita Nuuwa oyo Mukama amuseevinza. Obutuukirivu bwa Nuuwa bwe bwaleetera okuba nti ku nsi kuliko akaasigalako. Bw'otyo bw'okolanga emikono 300 obuwanvu bw'eryato, n'emikono 50 obugazi bwalyo, n'emikono 3 obuwanvu bwalyo. Mukama amuwa directions engeri gy'anaakolamu eryato eryo. Gwe omuweereza wa Katonda era ayimiridde aweereza Katonda, igwe Nuuwa waffe gwe tulina olwaleero, gwe omutuukirivu waffe. Oba oli awo nga Katonda ali eyo ayimye mu ggulu, obusungu bwe buli, naye nga kuggwe kwayimirira n'agamba oyo yalokoka n'atukuza amakubo ge. Oba olaba n'oyo yalokoka n'abalala balirokoka. Haleluya. Kaakati ggwe gwe njogera naawe, okkirizaako Katonda n'akudayirekitinga mu by'okola. Eryato lye wazimba katuliyite ekkanisa. Eyo ekkanisa okkiriza Katonda n'akudayirekitinga buli kye muba mugenda okukola. Oba kati mu byatandika Katonda akulagirira, naye kati wafuuka kafulu, tebukyetaaga kulagirirwa. Obikola mu magezi go, obikola mu kutegeera kwo, obikola mu ngeri yiyo. Wuuno yamubuulira eryato obuwanvu bwenkana ki, obugazi bwenkana ki, omuti gw'abaakolamu. Si kuva eri buli muti nti ogukolemu. Katonda alina directions zaawa abamuweereza. Making sure nti by'ogenda okukola bwe bibanga ddala bya Katonda, musabe akuwe eki? Directions. Musabe akubuulire engeri gy'oba obikolamu. Buli mulimu gwe
ebyo by'oli mu kukola ebibanga ddala bibye ng'obuweereza bubwe ng'omulimu gugwe, muleke akudayirekitinga engeri gy'akyagalamu kubanga tomanya. Ono eryato baamubuulira nga bw'anaakola, oyinza olaba bw'akola erisukkawo liyinza okubbira mu nnyanja, bw'akola haleluya. Oyinza oba wakuba pulaani ya chaaki ng'ogirina mu ngalo ogenda zimba ekkanisa, naye pulaani eyo magezi gaava mu bantu oba ddala pulaani eyo yava eri Katonda? Sigala ng'okyebuuza. Bw'obeera nga si bwe kiri, ddayo mu maaso ga Mukama omubuuze, eryato ndikole muti ki? Kyalo ki kw'oba ozimba ekkanisa? Ludda wa? Haleluya. Ansa zijja eri Katonda. Mukama agenda kuwa directions w'ogenda oteeka ekkanisa erabe omukisa, ng'obuyite bwo obuweereza bwo bwonna bulaba bulabi mukisa, kubanga agenda kudayirekitinga awo wennyini ewatuufu w'olina obikola. Kuno Nuuwa mu butuukirivu bwe si mwe yazimba, obutuukirivu bwamuyamba kukonekitinga ne Katonda. Obutuukirivu bukuyamba kubeera connected with God. Okitegedde? Buli lw'otambulira mu butuukirivu obeera osemberera Katonda bw'oti, obeera mukwano gwe nga waayagalira obaako kyagamba akikugamba, waayagalira obaako wakutuma akutuma, ng'oli naye obeera kumpi na Mukama. Obutuukirivu nkugambye bukugasa kubeera kumpi na Mukama. Nuuwa obutuukirivu bwamuyamba abantu bonna nga bayonoonye Katonda tasobola kwogera nabo, tasobola basemberera. Nuuwa yali mutuukirivu mu mulembe gwe, Katonda ne kimusika okusemberera Nuuwa. Obutuukirivu busembeza Katonda kumpi naawe. Haleluya. So obutuukirivu si bw'oba okozesa okuzimba ekkanisa. Obutuukirivu bukusembeza kumpi na Katonda. Kati lindako owulirize Katonda. Eryato alikugamba diteeka wa? Eryato likole mu muti ki? Oba nzize nnyo mu Bayibuli eryato n'otalitegeera. Obuweereza Katonda bw'akugamba akuyise fayini obukole. Nga bw'ayise Nuuwa n'amubuulira nti ngenda kuzikiriza abantu bonna ku nsi, naye ggwe weekolere kino na kino na kino. So naawe Katonda alina by'ayagala omukolere, naye oba obikola bisevinga ggwe oba bisevinga Katonda oba mulimu gwa Mukama, kyonna Mukama kyali mu kukutuma, musabe akuwe directions engeri gy'ogenda okukikolamu, kisooke kiryoke olwo kirabe omukisa, kubanga kiba mu magezi ge. Kiba kikoleddwa mu magezi ga Katonda. Oli akanda kwebuuza, naye maama omukazi oyo ng'aliko omukisa, kumbe eddoboozi lya Katonda tolimiisinga, lyerikubuulira nti akola bw'oti. Haleluya. Bantu ndooza baatunuulira eryato lya Nuuwa nga lyonna ne beebuuza, awo si kyawandiikibwa, ngenzeyo bugenzi mu birowoozo byange neebuuza ti bwe baatunuulira eryato luliri, ndooza baatendanga bwongo bwa Nuuwa ne bagaana Nuuwa nga bugezi. Ndooza nga beebuuza ekintu kinaakikoza atya? Kumbe eggulu bwe liba lyogera naawe, buli kyokola ensi ekwewuunya bwewuunya. Haleluya. Olunyiriri 16. Osalangako ekituli ku lyato, era ng'omukono gumu bw'olimala waggulu n'omulyango gw'eryato oguteekanga mu mbiriizi zaalyo. Okolanga eryato nga lirina ennyumba eya wansi n'eyokubiri n'eyokusatu. Nange laba nze ndireeta amataba ag'amazzi ku nsi okuzikiriza ekirina omubiri kyonna ekirimu omukka ogw'obulamu wansi w'eggulu. Buli ekiri mu nsi kirifa, naye ndiragaana endagaano yange naawe. Oliyingira mu lyato ggwe n'abaana bo ne mukazi wo n'abakazi b'abaana bo wamu naawe. Mukama Katonda omulungi yeebazibwe.
Mukama yimuka eddoboozi lyo tuliwulire. Haleluya. Katonda affe omulungi yeebazibwe. Obutuukirivu bwa Nuuwa tebwakoma ku ye okuyamba. Mukama amugambye ne mukyala we ayingire mu lyato. Tetuwuliddeeko nti n'omukyala yali mutuukirivu, naye obutuukirivu bwa Nuuwa buyambye mukyala we naye ayingire aleme kufiira wamu n'abagenda okufa. Abaana ba Nuuwa tetuwuliddeeko nga Bayibuli eyogera nti baali batuukirivu nnyo, naye obutuukirivu bwa kitaabwe ne bubasika nabo bajje mu lyato. Baka abaana ba Nuuwa abaana ba Nuuwa ne bakazi baabwe, obutuukirivu bwa Nuuwa n'abamwetoolodde ne babulozaako. Hayi Yesu, weebazibwe Katonda aba Katonda, nti obutuukirivu bwo igwe omuweereza wa Mukama, obutuukirivu bwo busobola okugasa ne ku balala. Tigwe okuyimirira wamu ne Katonda n'otambulira wamu ne Katonda, bangi bagenda kukulabirako, nabo balokoke, nabo bakyuke. Haleluya. Wali abantu ng'alokose olw'omusumba gundi ng'ajja bitegeera ebya Yesu era amala abe ku lulwe. Kubanga abantu abalokoka olwagundi bagwa nnyo. Bw'olokoka olwagundi olokoka olwa Beti. Kati Beti lwaliva ku bulokole naawe ojja ggwa. So bw'oba olokokalokoka ku lulwo era obutuukirivu kabube bubwo. Naye kyenjagala okugamba nti obutuukirivu bw'omuntu Katonda bw'aba amusaasira, amusaasirirako n'ababe. Katonda mulungi era mugezi. Nti Nuuwa bwe yamusaasira ku lw'obutuukirivu bwa Nuuwa, ate n'amuwa omukisa n'abamwetoolodde n'amugamba nabo genda nabo. Haleluya. Ti nabo tobaleka batwale mu lyato bakole ki? Batuule. Olunyiriro 19. Ne mu buli kiramu mu birina omubiri byonna, bibiri bibiri mu buli ngeri by'olireeta mu lyato, biryoke bibeere ebiramu awamu naawe, biriba ekisajja n'ekikazi. Mukama Katonda omulungi yeebazibwe. Wulira Nuuwa, Katonda amugambye nti mu lyato muno buli ekiri ku nsi oba buli ekyali ku nsi by then ajjeko ebintu bibiri bibiri, naye mu ngeri emu, directions zino muziwulire. Nti bw'aba atoola ebibiri bino, atooleyo ekikazi n'ekisajja. Bw'aba agenze mu misota akakase nti ajjayo omukazi n'omuki. Bw'agenda mu binyonyi ajjayo ekikazi n'eki. Bw'agenda mu ki ajjayo ekikazi n'eki. Ente, ensolo zonna ez'oku nsi, ebibuuka byonna mu bbanga n'ebyewalula ajjengayo ekikazi n'ekisajja. Bw'aba abiyingiza mu lyato. Lwaki ggwe olowooza nti ekigendererwa kya Mukama tekyali nti ekitonde ekikazi kirina kuba na kitonde kisajja? Gwe n'osalawo wasse mukazi munno, n'osalawo wasse musajja munno, bannange oba nzikiriza ki oba nzikiriza ki, oba buyigirize ki oba buyigirize ki, oba kutegeera ki oba kutegeera ki, oba ssente ze zoonoonya abantu, kyonna ekyonoonya abantu. Bannange nsaba bajjukizaako, abatakimanyi nsaba kibagamba, kuba waliyo abaana nga babakuliza mu busiru obwo. Naye nga toli leeti, igwe waleeta Yesu bwe yalowooza nti ensi erimu ebisiyaga, ng'ate bw'onootandika obbirya teri yajja kuyamba bikugjamu. Yesu n'ajja ne bamukomerera ku musaalaba n'akifiiririra ekyekibi, ekyo ekikolwa kyewakolako n'akifiiririra. Kati ali wano ng'akugamba jangu nga bw'oli. Bw'oba oli musajja ofuneyo ekikazi ekikyo, bw'oba oli mukazi ofuneyo ekisajja ekikyo.
ekitonde ekikazi kirina kuba na kitonde kisajja, ekitonde ekisajja kirina kuba na kitonde kikazi. Teweekyawa wabula kikomye oyatule erinnya lya Yesu, omuyite akunaazeeko ekibi ekyo. Weesonyiwe nga naye bw'akusonyiwa, kubanga Katonda bw'akusonyiwa gwe n'osigala ng'ogamba nali ebyo olina obyerabira. Olina n'okwerabira nti wali okibaddeko, abikuyita abijjukira ng'omugamba Yesu yandokola, sanyuse nnyo, Yesu yandokola, kanyimbe haleluya, Yesu yandokola. Yes, ayagala okujjukiza bye wali okola edda ng'omugamba nze Yesu yandokola. Olunyiriri 2, mu bibuuka mu ngeri yaabyo, mu nte ne mu ngeri yaazo, mu buli ekyewalula eky'omu nsi mu ngeri yaakyo, mu buli ngeri bibiri birijja gy'oli bibe ebiramu. Birijja gy'oli bibe ebiramu. Katonda affe omulungi yeebazibwe. Munnange nno Katonda yayogera nabyo ne byereeta ku lyato. Naye Mukama oli mulungi. Ne bannaye tusome Bayibuli, ate bwe tuba tugisoma giwe obudde otegere kyegamba. Kati wulira olunyiri. Nze nali manyi nti Nuuwa yagenda n'atandika gwe jangu yingira eryato, kinyonyi jangu n'agenda ng'abirondayo kimu, naye maama ne ŋŋamba Nuuwa nga yabonaabona. Munnange nno Katonda ayogera eri buli kimu, eyabyekolera yabigamba era byereeta byokka. Kunagamba birijja gy'oli bibe ebiramu. Haleluya. Okujja eri Mukama buba bulamu bwereere. Jangu eri Mukama obe mulamu. Eyo ennaku ekulumira awo mu nsonda, ekunyiga n'ekuteeka mu kasonda n'ekulaga nti olekeddwawo, jangu eri Katonda, jangu eri Mukama. Lokoka odduke mu kibi, ate tokkiriza nga Sitaani okukuba akaama n'agamba nti gwe oyonoonye nnyo. Ffe twayonoona, ife kisa kya Katonda okulaba nti tuli wano. Twayonoona. Teweesalira omusango, naye nga Yesu yajja olw'ekibi kyaffe, era ekyatuleetera abamu okwonoona tetwamanya nti Yesu yajjira ffe. Kankuweyo akaboozi wano. Lunaku lumu eddeddako eyo nga naakava mu kyalo, nze omanyi najjira ku manda nga nva mu kyalo, waffe tuli bulungi nnyo. Tatange mulimi, mama wange yafa naye abadde muzibe. Nkujjira nyingira Kampala, nayitanga ku zi supamaketi ezo, naye nga nze mmanyi supamaketi z'abagagga. Nga manyi supamaketi olina bba na nsawo ya ssente ogiyingira, oba olina okuba abakabi ogiyingira. Kati nina muganda wange Charles Kaweesi, amwogere nako kubanga omwana oyo yanzija mu kyalo. Charles lunaku lumu muno batwali tulaga wasijjukira akanyingiza supamaketi, anti nze yeeyogeza ne mugamba amaduuka g'abagagga, nga nze ngayita maduuka ag'abagagga nga siziyita na supamaketi kuba naye naye naakava mu kyalo. Namugamba amaduuka g'abagagga nga gabaamu ebintu. Bagamba nedda, go si maduuka g'abagagga, eyo bagiyita supamaketi. Buli wogisanga gwe giyite supamaketi, ate ekirala kyeyina teriiko mbu tolina ssente nnyo toyingirayo. Naŋŋamba kati tugende nkulage. Twagenda mu yakupaaka. Awo ku paaka enkadde waliwo supamaketi ne tugiyingira. Bannange yangulirayo ka ice cream aka kamu. Naŋŋamba kaako kameka. Naŋŋamba kankugulire nakatini nnyo. Okimanye nti ne woba oyinamu 10 weeyingirira mu supamaketi. Yangulira ka ice cream nsubire wa kalina mu 10 nga 2, sijjukira bulungi, naye kaali mu small size medium awo. Nga anzijako kiri ekigugu kye nali neetikka nga nze mmanyi awo nyina yitawo buyisi, si wange si waffe. Natandika oyingira supamaketi, kati munnange nno nga nange bwe banzijako ogwo ogugugu ogw'obutamanya nti supamaketi zaffe ffenna
naawe njagala kujjako omugugu ogw'obutamanya nti Yesu waffe ffenna, Yesu waffe ffenna bw'akusanga ng'oli mutukuvu akukuuma oli mutukuvu, bw'akusanga ng'oli mwonoonyi akuggyako ebyonoono byo ate n'akuyigiriza obutayonoona n'otukula. Nkadde mwako nkugambye singa nze bwe banzijjako omugugu ogw'obutamanya nti supamaketi zaffe ffenna, nange bwe ntyo njagala kujjako ogugugu ogulowooza nti Yesu waabali. Maama, Yesu waaba abamutegeera nedda mukwano, Yesu wange naawe, Yesu waffe ffenna. Bw'akusanga nga toli mwonoonyi nga gw'oli mutukuvu, aba bagamba nze ndi mulokole mu ddiini yange, nze kasita ngaba, kasita nze era nninga, nze nsinga n'abalokola abamu. Yesu omwetaaga wadde nga watukula. Ayongere okukuumira mu butukuvu, yatula obutali butuukirivu bwe kubanga twonoona mu birowoozo, twonoona mu kufumiitiriza kw'emitima, tukiwulidde ne mu mitima twonooneramu. So kati gwe yatula ogambe akunaazeko kale akabi gwe k'oyita akatono, akakunaaze, naye naawe awulira nti ogubi gwo tegusonyiyika. Yesu waffe ffenna jangu agukutikule akunaazeeko otambule ng'oli mutukuvu. Olunaku bwe lulikya oba Katonda ng'ensi tweyisiza bubi mu Katonda, Katonda alitunuulira ggwe nga bwe yatunuulira Nuuwa olw'obutuukirivu bwo, Katonda n'atusaasira. Haleluya! Gamba amiina, ddamu amiina. Tubadde ku lunyiriri lwakumeka? Tugenze ku lunyiriri olwa 21. Naawe weetwalire ku mmere yonna eriibwa, ogyekuŋŋaanyize, eriba mmere gy'oli ggwe nabyo. Nuuwa n'akola bw'atyo nga byonna Katonda bye yamulagira, bw'atyo bwe yakola. Ssuula yaffe ey'omukaaga n'ebanga eweddeko. Nuuwa yakola atya? Yakola byonna nga Katonda bwe yabimulagira. Naye ffe ab'omulembe guno, Katonda bw'abikulagira si bw'obikola, ogattamu amagezi go. Teri kisse ekkanisa nga kugattamu magezi gaffe. Teri kisse buweereza. Katonda akuyita n'agamba Betty Sserwadda nti wangi Mukama, genda osomese abantu Bayibuli nti ye taata kisituse. Genda obasomere Bayibuli eno bategeere nti nze siri Katonda mubi, ndi Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Ne bwe nayogera okuzikirizaawo ensi era nalekawo Nuuwa, mmwe mwe mwava. Genda obasomere. Nenzijja nno olwo ne ntandika tusome. Naye mu maaso awo abantu ne batandika Betty gwaliko, Betty era, Betty. Nawe nange ne ntandika okuteeka obugere waggulu. Lwe mbasisiza enjala olwo sijja kujja kubuulira, lwe sisirya enviiri mpya olwo temujja kundabako mu kusoma Bayibuli, lwe sifunye kagoye kapya, kagomesi kapya olwo neetaddemu amalala, zidda mu lugoye. Sijja kuziddamu ezo nazambaddemu ddamu vidiyo. Olaba bw'otandika okuteekamu ebibyo Katonda by'ataakulagira. Katonda teyagambako nti bw'onootandika osoma Bayibuli nti ye lw'onooba tosibya enviiri mpya tosoma. Tuyina ebintu bye tuteekamu nga Katonda yatugamba birala, netugattamu okutegeera kwaffe, obusirusiru bwaffe. Nakyo kankyogere nsonyiwe bwe mba njogeddemu bubi. Naye Nuuwa yakolanga Katonda bwe yamulagira. Ekibuuzo kijja gy'oli ggwe omuweereza wa Mukama. By'okola okolanga Katonda bw'akulagira? Byonna byonna. Unaagambye Nuuwa n'akolanga byonna Katonda bye yamulagira. Tubadde mu ssuula ya 6 mu kitabo kya Lubereberye, tugisomye ne tugimalako. Nziramu obbeetondera abagamba nti vidiyo zino ziba mpanvu. Tusoma essuula ne tugimalako. Haleluya!
tuli wano lwa kusoma bayibuli eno okugiviira ddala eno gyetandikira eno okugituuka eno gyekoma. Kaakati Omwoyo Mutukuvu yatuluŋŋamya tusomenga essuula. Buli vidiyo ebeeramu essuula nnamba. Nnyinza okusoma olunyiriri n'ennuŋŋamizibwa nga nze ng'Omwoyo Mutukuvu annuŋŋamizza, ng'ekigambo kyennuŋŋamiziddwa kyange nga nze. Kati ggwe lwaki sikugamba kyawo wennyini wensomye naawe osobola okusomawo Omwoyo Mutukuvu n'akuluŋŋamyawo? Osobola nno. Eno bayibuli yange, zino bayibuli eziri wano, zino bayibuli eziri wano, zino bayibuli neziri wano twasaba mu vidiyo ezo eziwedde. Twasaba nti abalabi baffe oba abasomi baffe abasoma wamu naffe mutuyambe mutugulireyo ku bayibuli tuzigabire abasomi, kubanga abasinga bali eyo beeteeseteese okusoma naye tebalina bayibuli. Kati ne tusaba ne tuyisa eddoboozi tuyambibweko, kubanga oyinza obba oli eyo ng'ogamba nze ssente zange bwe mba nzitadde mu kigambo kya Katonda tezinnuma. Yes, osobola okugulayo bayibuli emu, osobola okugulayo bbiri. Kati waliwo eyatuguliddeyo bayibuli bbiri lwakuba yambulidde amannya ge naye yagaanye ng'ogere mu kamera. Tukwebaza nnyo ssebo, weebale nnyo, weebalire ddala, era tukwatire wamu tusooke tumusabireyo essaala Katonda ayongere omugabirira, oba oli awo akyayongera otwongerayo bayibuli endala, kubanga obwetaavu bwa bayibuli bwo kati bwo bungi, kubanga bayibuli egamba abantu babuze lwakubula kumanya. Ye naffe twaliko ababi, twaliko abacaafu, twaliko ababbi, ababaaya. Tolaba nti oli mubaaya, twaliko ababaaya. Naye ekigambo kya Katonda kitukozeemu omulimu, ensonga lwaki twagala kigende kisaasaane eri buli omu. Tetuddamu salira bantu misango, tubawe ekigambo kya Katonda bakisome, bajja kulongooka. Olaba naffe twalongooka, nammwe mujja kulongooka. Haleluya! So katusooke twebaze. Mukwano gwaffe yatugulidde bayibuli zino, wemanyi wagambye sikwogera mannya go. Tugulidde bayibuli bbiri, wansindikidde ssente emitwalo 10. Kozi kye ngenda okugamba olw'okuba nguze nnyingi bansaliddeko 12 buli bayibuli. So katukwebaze, tweyanzizza nnyo ssebo, tweyanzeege. Tusaba Katonda waffe gwe tuweereza, tusaba Katonda waffe gwe tusinza, tusaba Katonda oyo akuwa omukisa, akugaggawaze, ssente zo zibe nnyingi ng'obunyiriri bwa bayibuli. Ssente zibe nnyingi ng'obunyiriri bwa bayibuli. Amiina, ekyo nkisabye, amiina. Eno bayibuli nange neeyama bayibuli 4, mujjukira bulungi mu vidiyo eziwedde. Naye eyama bayibuli 4, kati ndeeseeko eno emu, Mukama bw'anangabirira era nga ndeeta endala, era nga ndeeta endala. So tulinawo wano bayibuli ziri 3, naye abazisaba tebannalabika bo. Omuntu ayagala Katonda tumulabira ku ki? Omuntu ayagala Katonda tumulabira ku bintu ebi. Akyawa nnyo Katonda by'akyawa, n'ayagala nnyo Katonda by'ayagala. Kaakati tolina bw'ogenda kumanya Katonda by'ayagala oba by'akyawa nga tosomye ekigambo kya Katonda. Weetaaga osome ekigambo kye bw'omala okukisoma kikulambike ti bino nno mukwano gwo tabyagala, bino nno mukwano gwo abyagala. Kati awo Katonda by'ayagala n'obikola nnyo. So ndi wano okutegeeza nti tusomye essula ya 6 ekitabo kya Lubereberye, ssuula yonna kuva ku lunyiriri olusooka paka ku lusembayo bye tuva osoma. Osobola okuddamu n'oyisaamu amaaso mu eyo essuula n'otubuulira iggwe oyizeemu ki? Kuba nze nange nkubuulidde bye njizeemu. Nze nkubuulidde
byenjizeemu omwoyo omutukuvu byempulidde nga njigiriza byebyo byenkubuulidde. Naawe genda mu komenti ombuulire byoyizeemu. Tulabagane mu ssula ey'omusanvu.